Leero tubadde ku mukolo gwa kwebaza Katonda olw'obuwanguzi obutuusaako mu bibuuzo by'ekyomusanvu ebya 2025. Abaana baffe bonna be baayitira mu ddaala erisooka, abaana 61 n'okufuna first grade 61. Ate twali tweyama okudda kwebaza Katonda kuba twamusaba nga bagenda okubikola abantu batusobozese byakusobozesa tulina okudda omwebaze. Twongera okwebaza abazadde baffe n'abayizi baffe ne Katonda atugedde abasomesa na buli omu asobozesezza okulabika nga tuva ku buwanguzi buno. Kakati ate lunnaggwa twagala okusinziira okulaba nga 2026 naye tumulinnya ku nfeete. Olwekyo abazadde mwongere okuteekamu obwesige okutuwagira n'okutusabira tusobole okuba nga twekumira ku ntikko. Abaana ababaleese naye mu lulimi lw'essomero bakaaba nnyo ssente, buli ky'omugamba kiba ate nga kyetaago kikulu naye takaaba ssente. N'abalala baleese awo tebalina yadde ekitaano n'amugulokera, naye tubasaba buli omu atwale obuvunaanyizibwa okuzannya olugimbi lwe banoonye ssente nga bwe kisoboka. Naye nabo amasomero naffe tubeere bakkakkamu, tubawulirize, tubawe obudde, kimanyi Katonda ajja bakwatirako bajjazzefu. Bakubiriza bajje ku masomero mu wiiki yakubiri tube nga tumaliriza. Okusoomooza okutusanga nti obuwagizi abazadde batuwa fiizi batuwa tezisobozesa kuyimirizawo masomero. Emisolo mingi tulina okumiitinga. Singa gavumenti eddamu enkola gye yatandikirako bonna basome eby'okutuwaayo ku facilitation grant, aye sinabeka bakakadde kamu kana kikatwongera okuba naffe tukola omulimu gwa ggwanga oba otuggyako emisolo egimu naye nga tugikuddeko nayo tukyogedde ebbanga ddene nga bannannyini masomero ga private tufunye obuyambi. Naye kyemala kisoboka tusobola okutuyamba tuwaayo at least ku buyambi obw'olumu obw'okututeeka ku nkola yaliwo ng'eri eya UPE we yatandikira, buli ssomero baaliwa ku buyambi. Tutteyo ajja tukuumirayo. Ffe tukkiriza nti Katonda abadde Katonda yatutadde ku ntikko era Katonda y'omu ajja tukuumirayo. Naye naffe besiki ze tulina okukola esookera ddala kusomesa nnyo. Tulina okukikola n'okulonda ttiimu ennungi n'okukiikirira tulina okugiteeka mu maaso. Naye ng'eryo bbanja lyaffe tulina okukakasa abantu nti tekaali kabenje ffe okugenda ku ntikko. Twakikola era twali tukigwanidde. Abaana baffe okukola obulungi twakozesa baitaminaazi ne bajjayo okugayidinga abaana ne baddamu ebibuuzo. Ate abaana baffe ne baba nga bakola papers continuously. Ebyo by'ebimu ku byatusobozesa okubeera nga abaana baffe bakola bulungi. Ate n'abasomesa be tulina abasomesa balungi bavubuka beewaayo bagitamini. Kale nno ebyo byonna byatusobozesa okukola bulungi. Ate ne direkita assaamu ssente mu ssomero
such that abaana bakola bafunya papers na stationary ebintu byonna babikolera mu stationary ye ne baba nga bakola ebibuuzo mu kiseera ekirala abaana balya bulungi era abaana bagenda okumalako omwaka nga balabika bulungi kitegeeza nti balya bulungi basomesebwa bulungi era ne baba nga n'okulwala tebalwala kitatusobozesa okuba nga tukola bulungi essomero wa the new Central Primary School Kituntu liri mu Kasawo. Essomero lino lyerimu ku masomero agasinga obulungi mu kitundu kyaffe era tulina wagati abaana basobola okuzanyira ate era ne dormitories nga zi bulungi abaana tebeenyigiriza. Omwaka oguwedde bakola bulungi ate nga gwali omwaka gwaffe gusooka essomero lino tusuubira nti omwaka guno tulokola obulungi. Tusaba abo bonna abazadde bonna mutwesige mutwe abaana bammwe tujja kubakolamu omulimu omulungi. Nti buli muyivu teyasomera mu ssomero eryo lyolowooza nti lyeryakabi ennyo naye ate omusanga nga muyivu okuyiga kuba kuyiga. Olwekyo muzadde mukubiriza twala omwana mu ssomero ly'osobola okusinga lwanaakoma mu kkubo ate n'ateeyongerayo kijja kuba kibi nnyo. Naye amasomero weegali mangi, enkola ya gavumenti mweri n'aga gavumenti weegali. Twala omwana mu ssomero ly'onoosobola okusinga lw'otwala omwana mu ssomero ly'anaatuuka mu siniya 2 siniya 3 ate n'avaamu. Ekituufu kiri nti newankubadde oyinza okubuzaabuzaamuuko awasooka n'obanga ali obulungi n'obanga akola ki naye omuntu asomye njagala kukakasa okusoma temuvunda. Olwekyo kya nsonga nnyo okubeera mu ssomero oba ovuddeyo n'okuba capati naye nga wasoma era omukisa guli kusanga okusinga lwoba nga tosomye ate omukisa gukusange ate gukuddukeko. Olwekyo ensonga y'okusoma nkulu nnyo. Njagala kukubiriza mwenna abanandaba n'abampulira nti abaana tubateeke mu masomero ate n'abaana banyirire mu masomero. Constantine omusumba w'ekifo kino ekyendeese n'essomero lino St. Ezekiel we ligwa. Tubadde wano nga twebaza Katonda olw'abaana baffe abaasoma obulungi ne bafuna first grades ennungi bwe zityo. Tubadde twogera ku nsonga ey'ekisuubizo naye twogera ku nsonga ayatandika amanya gange nzena basumba nebaza director nebazadde bange n'abasomesa bonna n'omutonzi waffe okuntuusa ku bwanzi bwa 8 aggregates. Mpulira essanyu era nsuubira neyo gye nnyenda ngenda kontinuinga nga nkikola bulungi. Njagala kubeera musawo. Barbara, impressing that nfunye 8 aggregates era nebaza bazadde bange ne director waffe buli kimu kye batukoledde. Nsanyufu okwafunye 8 aggregates era nebaza director waffe n'abasomesa waffe okutubeerera. njagala kubeera ki Amanya agange tubanabirika nafeti era nga ndi wano n'essanyu eringi nga nebaza abasomesa waffe ne director waffe Mr. Sally Gerald kyonna kyonna kye yakola okuntuusa wano banafuna obubonero musanvu. Kyekyebaliza omukozi waffe n'abazadde baffe kyonna kye bakoze mbeebaliza ddala. I want to be a doctor in my future. Bana bakoza Sophia ndi wano eno ng'ampulira essanyu eringi olw'okufuna 7 aggregates. Nebaza Mr. Sally Gerald olw'okusomesa n'abasomesa wamu ne tutuuka ku buno obuwanguzi. Njagala kubeera musomesa
nebaza bazadde bange bonna ne batica n'essomero lyange era nkubiriza abaana bonna abagenze mu C7 mbu tebatya ebibuuzo byange. N'ekyomusanvu 2025 nebaza Mukama kubanga yayitira mu first grade yafuna 8 aggregates. Kyajja nawulira essanyu era nebaza director ku lw'omulimu gwe yakola mu baana baffe kubanga amazima yampa essanyu ng'omuzadde ku results abaana ze nalaba balasitiya bwe baakola kubanga bayagera nga afunye division 1 in 8 nga balasize makisi zonna twanyikiza Mukama era neyongera okukubiriza abazadde bannanga abakyali eno leeta abaana kwesente Ezeekeri kubanga waliwo omusingi gwa Katonda bateeka Katonda nga kisinzi ekisooka era n'abaana nebateekamu okusoma okw'amagezi kubanga kutya Mukama amagezi ne gasookera n'olwekyo omuzadde ali eyo lyerina essomero ettuufu baana balya bulungi basula bulungi era babawa kye beetaaga. Nze ndi musanyufu nnyo kubanga omwana wange agenda kati mu senior 1. Erinnya Walisimbiddwaha ssentebe w'ekyalo kino era nga ssentebe w'abassentebe wa town council eno. Mbeera ku kyalo kino bayita Kitunku omuli essomero eryo erya St. Ezeekeri. Tulina okusoomoozebwa nti abaana abasinga tebannaba kudda ku masomero olw'embeera eriwo nti abantu si bali mu mbeera nnungi mu ngeri y'ensawo. Abantu balinamu okusoomoozebwa nti ensawo si nnungi naye ate nga kizibu nnyo omwana okumuzza ku ssomero nga talina kwototteeyo. Abamu babadde tebanneeteekateeka naye ng'abamu ate era bamaze okukomyawo abaana ku ssomero oba ku masomero. Naye tusuubira n'abalala batannaba kujja bajja kujja naye ng'obuzibu bwe tubadde nabwo tetuyimiridde bulungi ffenna mu nsawo zaffe nga buli omu era bw'olaba. Ate ng'era omwana ateekwa okudda ku ssomero ng'olina kyozze nakyo kubanga taamu esooka busoosi siziringa ziri nti abadde asoma ajje wadde omwana wabadde asomera era oteekwa okuba nga ojjayoko naye entandikwa eteekeddwa okubeerawo. Ekyo nno kitunyigirizzaamuuko okuba nti abaana babadde tebannaba kudda bonna. Ate era twalinamu embeera y'okulonda nayo erinako kye yakosaakosaamuuko. Omuntu yasooka nga n'alowooza ku biri byokka byakulonda oba nga tasoose kufaayo ate kyamwana. Bwe tumaze ekyokulonda kati ate abantu balyoka bajjukira nti ate abaana bateekwa okudda ku masomero. Kati ate abantu bakazuukuka ate okudda obwongo babuzze okubanga bakomyawo abaana naye nga okulonda kwakosaamuuko buli muntu n'abanga ebirowoozo abimalidde ku kyakulonda. Ekyo nno kyakosaamuuko enkomyawo y'abaana nga bulijjo bakomawo. Naye nsuubira nti abaana bonna bajja kuba badda ku masomero n'abalala abadde batannatandika bajja kutandika kubanga ngenze entambulako ku masomero agali mu kitundu wano nga ekitundu ekisinga obunene eky'abaana kikomyewo ekirondo kyekitannaba kudda. Bafeeyo bategeere nti omwana kyebamuteekamu kati kyekyo kye bajja okumufunamu mu maaso. Olwaliro omwana wo bw'omugayaalira n'otamuteeka ku ssomero bwe buzibu bw'ojja okusanga enkya ng'era tujja kuva mu mbuga zaffe ng'oli ku baana oba ng'abaana batulugunya abantu abalala. Kiri nti omwana bw'asomako ate era aba mwawufu era ne bwe baba boogera bagamba nti ono akola ekintu ng'ataasomako. Kitegeeza nti okusomako kuno kulina kye kuyamba eri omuzadde n'eri omwana. Wanuka Muhammad chairperson LC1 Kigulu omuluka gwe Namaliri wali mugombola ya Kasawo y'omukyalo gye bayita sub county. Tulembedde ekyalo ekyo emyaka 16 chairperson yakisookamu yalwala n'afa. Entambuza wali mu bulwadde kati ye nalondebwa. Ebisoomoozo biri mu byenjigiriza naddala kiri nnyo eri abazadde. Abazadde ennyingiza yaabwe si nnungi. Ekyokubiri eno mu kyalo gye tuli abazadde baffe tebannayiga bulungi kuweerera baana. Omwero si gyenkulembera nze nina omukisa mulimu pulayimale ya gavumenti Namaliri Church of Uganda Primary School. Naye era bw'otuukayo bawanuse emitwalo 5 olaba ekisoboka. Naye era ogenda otuukayo ng'abazadde tebaleese baana ng'abazadde abaana bali waka
ekyoku netteeka ly'ebyenjigiriza lino balinafumu tugezaako nga bassentebe okugendayo mu bantu tubakubirize banemuleete abaana naye tewali nnyo tteeka libakaka kuleeta baana mu masomero. Abasinga balowooza nti baweerera gavumenti. Pulezidenti bwe yateekawo etteeka nti abaana bonna bajje basome twali tulowooza nti bonna bajja kujja, naye abaana abasinga baasigala awaka era gye bali batufuukira ekizibu ng'abakulembeze bavaamu abatawaanya ebyalo ne bakuba obuyondo ne bamenya ennyumba. Kati ng'okuza mu muluka gwaffe wano we tuli wonna wano tetukyasobola kulunda ente bazinoona ekiro, embizzi bazibba, ekintu kiri kyonna bakibba. Era newenjogere waliwo omutuuze yamenyeddwa ennyumba ye ne bamubbamu ebintu byonna ng'ali mu katale kano ak'omubuulo atunda. So obutaweerera mwana kintu kibi nnyo, era nze ekimu ku kintu kye nasooka okukulembezaamu kuweerera baana. Era nze wano wennyini we tuli ku St. Ezekiel nayisaawo abaana babiri, omu amaze senior 4 omulala amaze senior 6. Wano wennyini we nabayisa. So ekyo kisoomoozo ky'amaanyi abazadde bakyagaanyi, tetumanyi naffe kyakukola, naye tugezezzaako okulaba nga tulambula amasomero. Tulina private schools n'aga gavumenti, naye abazadde tebannaleeta bulungi baana. Ekyo kisoomoozo ekisingira ebbala. nga tebikola bitya binyiiza tebinyiiza binyiiza biruma. Omwana omukola otya? Ono ayogedde bulungi agamba nti sikola ntya amba nti aliba mwana wa neiba yalijja. Mukama nali ndowooza nti kiriba kenina ole buko kyosuubiza obuko kyekibutta. Omuntu atakoze kirayiro mwana watu tebamuvunaana. Yeselo ngenda kusaddaaka gye buli eyo olunyo lwa mukaaga ntiyigirizanga omwana omuto ekkubo lyagwanidde okutambuliramu ne bw'alibanga akuze talirikola atya. Lwaki? Kubanga Yesero yali yayigiriza muwala we emyezi 2 wakiri emyezi 3 ngendeko wabweru n'emikwano gyange njakalemu katono mbenna amala okudda. Wakola nzikiriza oyo omwana bw'ayita emmanju bw'ati toddamu mukola otya? Olaba omwana kiki taata yagamba nti ajja kunkuba nga n'okumukwata nakola atya? Naye ebisuubizo by'atuubiza bituukirire ku mwana ng'omuggyako obulago. Nambira akulinanye nti ekisuubizo ekiki olunyi lwakuna egamba nti tosuubizanga mu maaso ga Mukama n'olwawo okutuubiza. If you have ever promised something to somebody, ate ekibuuzo bye wasuubiza wabituukiriza? Waliwo n'ebimu wabisuubiza bwe kyayitako n'ogamba nti oyawe ekyo kyakuwa kyakola kitya? Alo nembeera eke omukyala wange naŋŋamba naye wansuubiza nange ne mukakasa nti era ebisuubizo nja kubituukira. Abasajja ebisuubizo ebimu bikyaganye kubanga Kasha akyakoze atya? Akyaganye ne bw'aleeta biyinza okutuukirira. Omukazi si kyangu. Emikono gino egikoddwa gibanga bwe ginaaba gikka gikke n'omu okubasomesa ebyo ebinagasa ebinagwana abantu bano okubeera tena kyakola naye nga yeetaaga okuweerera omwana. Musabira Mukama bulwakuba omutwe kajjewo omukisa, lwakuba omutwe kaveewo n'emirembe. Omukazi si kyangu. Luka 17 mukadde nsomera 12 ne 10. Luka ebisuubizo awo
kweguli abasajja ebisubizo tubikyaganye kubanga kasha kyakoze atya akyaganye ne bwaneeta biyinza okutuukirira. Emikono gino egikoddwa gibanga bwe ginaaba gikka gikke n'omu okubasomesa ebyo ebinagasa ebinagwana abantu bano okubeera tena kyakola naye nga yeetaaga okuweerera omwana musabira Mukama bulwakuba omutwe kajjewo omukisa lwakuba omutwe kaveewo n'emirembe. nga bwe ŋŋambye ti twasaba Katonda atuddire atuwe nekyusa ebintu bino naye mba nakatambula ebigere 2-3 nenfuna owa monita nankubira essimu naŋŋamba gwe director w'Ezekiel namugaa kisiku kyekirwe yenze mwebale congratulations netandika okukkiriza oba kituufu ngenda okulaba ku mawulire gonna wali tebunakyanga WhatsApp yange ejjudde messages nga 1,000 mikwano bonna bamanyi bagamba mukulu yogayoga oli mu bukedde oli mu vision oli mu monitor Ezekiel eri ku mutwe. Ekituufu twali mu namba ya 8 mu Uganda yonna era nga mukono twali bakubiri. Eyatusinga ngali lukisakisa lyakozesa tiyafunamu obuna busatu ate ffe obuna ne butulema netufuna 5-10 weyatusingira mu ranking eyo. So omuzadde atakifiiringa n'omuyizi bwe mbalaba nga muli mu nnaku ya kitalo abantu bali beekubagiza abaana bonna baagwa temulowooza nti okugwa kwaggwayo. Kati gwe tubeera ku mukolo nga guno n'obeera mu kwekubagiza ne TV ekukwata ebifaananyi kati ngenda teekawo essomo ery'okusanyuka. N'abazadde nina omulimu munene ogw'okubateekamu ka vibe ako. Twali tukyagenda ku mipiira nga nkyali active nnyo mu classes nasomesa nnyo ekalangaala awo naye tulina ttiimu yatukuba goolo zaawera naye goolo tezannuma. Mumanyi ekyannuma obwana bwatuyimba ekitalaawo ne butuyimba nga bali mu baana 7 tuzza abantu 13 twebakubye goolo nga 7 ne batuyimba nnyo kyannuma nnyo. Goolo tezannuma kubeera nalinda baresho tebikisobola naye baatuyimba ne batuwekereza papa kusenye eryeteeka kooge nga bagenda bakyatuyimba batuyeeyo. Era bwe naddeyo ne ng'abayizi bali mukiro ekyo batukoze kaakati mumufunako nammwe gwe muwangula lujja kutya lumu nga nammwe temusobola kudda ku mizindalo era kwebaza nga mutuufu n'abalengera nga mwebaza batawaanira kyabo lusoboka. So Katonda bw'aba atuwadde ekisa ekyaleero mbasaba tukikozese essanyu libeewo kubanga ddala ssanyu. Katonda yatukozesa ebyamagero era obutuufu bw'obadde obuwulira nsonga y'okweyama era yatulayiza wano munadda mwebaze nenkulemera nga tujja kudda naye kuntuddemu bukya bibuuzo bikomawo neŋŋamba tukuleke tunakukwasaganya olulala naye nga nakyo tekisoboka nga bwe tuli nga tukikole kiveewo. Headmaster wamu abadde abantu naye bamukuba baweerusita bano bataddemu ssente zaabwe mpitirivu nnyo mu mukolo guno. Musumba era abawoninze nze mbasuubiza mbooko ate mbeesobolera wadde 7 okomewo onyumye ate omwana oyo omulaba ate olaba kakati simanyi byaliwo naye gwe omulina naawe lwana lulo olutalo lwange
Katuliki agamba nalwana masajja embiro nzikoze ekyo nzimaliriza mwemaze kulwokubanga abakwata switch n'abanyweza ne mubulwa emiki emirembe so bwe tubeerabanga bino asobola bikola wano ffe tuli wano kuwa bweyamo era tuli basenyimu nnyo omulimu gwo gw'obadde okola indirectly akusobozesa kati ogukola directly bingi byobadde okola ng'abantu basobola biraba kokubanga obadde ng'offe otunyonyogera mu mugongo naye bwe kibeera ng'osobola kikola wano tuli basiimu nnyo era Katonda aweebwe ettendo n'ekitiibwa ku bagenyi bonna bonna okukulisa abasomesa baffe abalungi ennyo Ssebuwedi teacher ne ttiimu yo mwebale nnyo twagala okwebaza abayizi abaakola ebibuuzo ebiseera bingi abayizi basomesebwa naye ne batuuka mu bibuuzo ne bakola biki mmwe tubeebaza nnyo mu ngeri ey'enjawulo abazadde abaawa essomero lino abayizi ate ne muteekayo ne fees twagala nnyo okwebaza simanyi mwami Sali oba abayizi abazadde bawana abaami sofa obalabye nga bakola nnyo eyo gye tubeera abaami basulayo kwa Naggamba ne bamulimu ne bakulekera abakyala naye bwe baera nga wano banjawulo tukyebaza olw'ekyo tuzze nga Werostar abazadde mwenna abali wano tuzze bategeeza nti omwana bw'ava wano ekifo ekirala wajja okubeera nga omutindo ogwo gukuumibwa mu mpisa mu kutya Mukama mu kusoma okulungi ejja kuba Werostar tuzze bategeeza nti mutuwa abaana Werostar abaana bano twetaaga omuntu anaabalambika netufuna Sheikh Sebirumbi full time okulabika nga abaana abalambika mu ddiini yaabwe nga bwe kyetaagisa n'olwekyo bw'aba mutumye ekitabo n'ekyetaagisa muyambe okimuwereka kugamba nti ate kwezekera Oluwarabu mwaluwandiise nti bw'aba yeetaagisa kubayigiza Luwarabu olubakuumira mu ddiini yaabwe nalwo alukole ki alubayigirize kubanga bo kye bakkiririzaamu aye nange kirina okubakuumiramu. Sheikh oyo tuli naye atukoze bulungi naye njagala okwebaza abazadde mmwe abapya